okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera n'okubeera obumu. Ssemasonga ettaano bw'ozitegeera kye twagala nga Buganda obeera okitegedde. Era mu Ssemasonga mwe tusinziira okubaga enteekateeka Obwakabaka kwe butambulizibwa. Buli myaka 5 tubaga enteekateeka nnamutaayiika. Enteekateeka nnamutaayiika yeesoosowaza ebyo bye tuba twagala okukola. Kaakati tulina enteekateeka nnamutaayiika 2023 okutuuka 2028. Era mu nteekateeka eyo emmwanyi ekyali ku mwanjo. Emmwanyi ekyali ku mwanjo. Tuli ku mmwanyi kubanga nnyangu okulima, terina buzibu bw'amaanyi. Twagirima dda, twagimanya dda. Abagigula weebali, akatale weekali, ebbeeyi nnungi ddala. Awo nno oli bwakubuuza ekirime ekyettunzi eky'Obwakabaka omwanukula nti mmwanyi, nkakasa ekyo bannabutambula mukitegedde bulungi. Era Ssaabasajja Kabaka asinzidde ku Namulondo emirundi egiwerako n'atukubiriza okulima emmwanyi. Awo nno buli munnabutambala asuubirwa okuba n'omusiri gw'emmwanyi. Naye oyinza okulima n'ekintu ekirala. Era kye tuzudde, buli alina omusiri gw'emmwanyi weesanga alina emmere. Sinnalabayo omulimi wa mmwanyi atalina mmere. Awo nno njagala kuva ebutambala ng'ekyo mukitegedde. Minisita Noah Kiyimba tulina we tubadde n'abageraageranyiza emmwanyi n'entangawuzi. Ekyamazima emmwanyi zikira ku ntangawuzi. N'olwekyo abantu bonna mubabuulire obulungi bw'emmwanyi. Naye waliyo n'abazibba. Omubaka ono muto wange ow'ekitiibwa ono Honorable Muwanga Kivumbi babbye emmwanyi za nnyina. Ekyo kitegeeza nti waliyo abatannaba kuzirima. Abaami ba Kabaka bwenna abaakalondebwa, naddala abatongole n'ab'emiruka, mbasaba mukubirize abantu buli omu abe n'omusiri gwe ogw'emmwanyi. Omusiri gw'emmwanyi bw'ogulabirira obulungi, omwaka ogenda okugumalako ng'essente z'ogugyemu yiika bw'ebeera emu ng'oli mu bukadde kumpi 12. Awo wajja kuba tewali ajja kubba mmwanyi za munne, kubanga buli omu alina omusiri gwe. Okukubiriza abaami mulekere abakyala bammwe ekyanya okulima emmwanyi. Era kye kyatute wa Mwami Ssempijja ne tulaba ennimiro ya mukyala we Namyalo ow'Emmamba. Ekyokubiri, okukubiriza abavubuka mulime emmwanyi. Ndabye abavubuka wano abawerawo. Noono Ssentongo wuuno si mukulu nnyo, ayinza n'okuba akyali muvubuka, nandibadde ekiwalaata nkiraba. Abavubuka boda simbi, naye emmwanyi yesinga.
boda simbi ne chapati okuzisiika si kibi, naye mwanyi yesinga kubanga yiika emu esobola okuwa obukadde 12 mu mwaka, oba osemberedde kumpi kakadde buli mwezi. Simanyi obanga boda eyinza okuwa sente ezo, ate njogera yiika emu. Abavubuka mwettanire mwanyi kubanga mwe bbanga mulina gwanvu ez'okuzirima. Era nebaza abakulu b'amasomero abaleese wano abaana, ndaba abaana ba Gombe, era ndoza tunakola enteekateeka nkyaleko mu Gombe SS. Naye ndowooza n'ekibi muzirimu era taasigale bweru, kubanga abaana bano abato bwe bategeera ebintu ku gino emyaka, byonna bye twagala abantu ba Buganda bakole bajja bikola. Omulamu ogwokusatu ogwatuleese bwegasi, era wali ekajjoolo ekibiina nakyo tubirabe. Baabo ndowooza beebo munno mu kabi, kajjoolo ndowooza beebo. Munyweze obwegasi temubutya. Nawulidde amaloboozi nti mu Butambala waliwo abatya okukola obwegasi, naye mwemanyiiza okukolera awamu, emirimu gijja kwongera okubanguyira. Twagala mulimisa ebyuma, era mbigambye mwami Ssentongo ono, bw'oba olina yiika 5 obuuma buno obwa miliyoni 2-3 osobola okuba nako, n'oteesiba ku bapakasi buli kaseera. Mwemanyiiza okufukirira. Tosobola kubanga olina yiika z'emmwanyi 4-5 nga oweesigamye ku nkuba Katonda lw'anaagitonnyesa. Kirungi ogendeke wa Sheikh Kimese akuwa edduwa y'enkuba, naye bw'onooba naye wasimye oluzzi, edduwa ya Sheikh Katonda w'anaagiwulirira nga naawe weeyambye, anti Katonda ayemba yeeyambye. Mufukirire. Oba otya ne yiika 4-5-6 ng'oli ku nkuba olinda Katonda lw'anaagitonnyesa. Katonda agamba nakuwa obusobozi. Oyina yiika z'emmwanyi 5-6-8-10. Lwaki obusobozi bwe nakuwa tofukirira? Si kya ssente ziyitiridde. Omulamu omulala gwa kuyonja maka gammwe mu abalima emmwanyi. Omuntu yenna ng'olina yiika ezisukka 3 ez'emmwanyi, twagala oyonja amaka go. Kituufu nga RDC bw'abagambye, tetwagala baana batalina ngatto, kubanga ssente ezigula engatto ntono nnyo ku ssente z'onoosaasaanya okujjanjaba omwana oyo atambuza ebigere. Omulembe gw'okutambuza ebigere ogenda ku ssomero gwaggwako. Ku mulembe omutebi omwana abeere mu ngatto, kubanga engatto ya layisi okusinga essente ez'obujjanjabi. Era bwe mugamba nti kituufu mukube engalo nga mukitegedde. N'amaka mugayonje. Ngambye John ono Ssentongo, njagala ateeke n'amazzi ag'omufulejje mu maka ge. Oba gano aga National Water oba gali wala, asime oluzzi, ateekeyo akabomba, abaana be bakule nga basumulula amazzi ga ttaapu. Era Katambala omukulu oyo bw'anaakikola ojja kuntwalako mu maka ge, nja kugendayo bw'anaaba akikoze. Twagala abalima emmwanyi bategeere nti emmwanyi esitula omutindo gw'obulamu. Abaana bakirabeko okuva buto. Mwe abatudde wano abakyala temwagala mazzi ga mifulejje? Lwaki timukubira Ssentongo mu ngalo gw'empadde ekiragiro? N'omulamu ogusembayo ogwatuleese gwa kubakubiriza kunywa kaawa. Tajja kubalwaza, talina bulabe bwajja kubatuusaako. Kwebaza ba MP okutaasa Uganda Coffee Development Authority. Ono Muhammad Muwanga Kivumbi namumanya kuva dda nnyo, tukuze ffenna emmenga awo.
era nze omubaka bw'akola ekiyamba abantu mwagala nnyo, mwakola bulungi okumulonda omusajja ono. Era nze mumanyi okuva edda era mwesiga. Aisha ono mukyala wange ow'Embogo naye mwakola bulungi omuwo, era yawadde n'abakyala betusanze ab'ekibiina eky'obwegassi. Tubasanze wali bayitawo batya Ekasana, mutwale muwogo amukube Ekabasanda, era yajja okumwekimira mu mmotoka ye amutwale amukube amubakomezeewo. Ndi kwabo abakolerera abantu, era teri alinzija kwabo abakolerera abantu. N'ebirala mubiteeseeko. Abeegasse ku kaweefube ono, abakulembeze ab'eddiini weebali, bamasheeki weebali, ba reverand weebali, n'abakulembeze abalala ab'eddiini n'abakulembeze abalala bonna, tubeebaza okujja okwegatta ku kaweefube ono. Abantu bawone obwavu, naye nga Honorable Aisha Kabanda bwe yabagambye, mukuume ettaka lye mulina. Abavubuka bwe munaatunda ettaka temulina we munaalima mmwanyi. Singa John Ssentonge ettaka lya kitaawe yalitunda, singa kati tetumwogerako, naye kati tumwogerako kubanga yakuuma ettaka lya kitaawe ate n'alikozesa. Temumala geetundako ttaka bwe mutyo. Nga bwe mbagambye temukyerabira bodaboda nnungi, okusiika capati birungi, naye okulima emmwanyi kyekisinga. Awo n'ettaka mulikuume. Neebaza abateesiteesi bonna, neebaza amazina engoma ekubidde amataali, neebaza abaana b'amasomero abayimbye n'abooleseza, ate mbeebaza n'agenda mu lubiri. Ssaabasajja ngenda kumutegeeza nti Butambala okulima emmwanyi bakujjumbidde, ate abantu mbalabye nga bonna bakoledde wamu. Mwebale nnyo, Katonda abakuume.